Enfuufu eyikiridde ebyo bimu ku bikwaniriza ku luguudo oluva e Kayunga okutuuka ku mwalo gw'e Kawoongo. Abatuuze bagamba nti Pulezidenti Museveni yasuubiza okuyiwa oluguudo ono kolansi, wabula n'okutuusa kati mpaawo kyakoleddwa. Enfuufu mu nnyumba wanejjula. Kati olaba tulina ebittunzi bingi, mmotoka tezijjaayo. Ekkubo eryo lye shortcut naddala abagenda e Kampala okuva mu disitulikiti za mu Northern naddala nga Mulatara. Mu lukungaana otudde ku kitebe ky'e Gombolola y'e Kayonza, abakulembeze b'ekitundu batadde ababaka baabwe ku nninga ku nsonga y'oluguudo luno n'ensonga endala eziruma abatuuze. Nsaba abakulembeze abali wano tusobola ffenna okukola ekiwandiiko ekyawamu nga tukisizaako emikono nga tusaba tupetitioninge palamenti ku nsonga y'oluguudo luno. Ababaka bano okubadde n'owantenjeru North era nga minisita omubeezi w'ebyensimbi baliko bye baanukudde. Lwali luyisibwa nti lugenda kukolwako balutamakinge era ne lujja nga luteekebwa mu bajeti okuviira ddala mu palamenti ey'omwenda gye nalimu. Era bwe lunaaba lukolebbwa amata agatuuka eyo nga gafudde n'amabidde nga gayebyeyebye gajja kutuuka nga malamu n'ebyennyanja. Kati bwe tubeera n'ekizibu nga bino bye mwogeddeko, eby'ettaka, eby'amasannyalaze, eby'oluguudo, tulira kukolera ki wamu. Minisita Lugoloobi bano bategezezza ng'enteekateeka y'oluguudo luno bwe yaggwedda. Kye tulinze kiri kimu, Minisitule ya Finance kukakasa kontrakita ki agenda kukola luguudo, kyekyo kyokka. Siteegi gye tuliko ya kunoonya bizimbi ne kontrakita.